Mulungi yakomenda ku Under Rose Media yije nkwaniza onakolera nenkwebaza emirimu gyonna gy'otusaako engalo mukwano ya subscribinze nkweyanziza nnyo ate atannaba bamusubscribinga oteekawo ne notification bell olwenteekayo video beere omu ku abo abasooka ozziraba. Olwaleero nkomyewo neggulu lya mwana mulezi Alienskin wabula ye akankanyiza eggwanga. Abantu eb'enjawulo bavuddeyo ne boogera ku kintu kye yakoze okugenda nti agenda kuteekawo ekivulu ku lunaku lwelumu olwa Pallaso olw'ensonga nti baaganye okukaanya. Wabula n'omugenzi Jjaja Isma yalagula ku manyi ono mwana omulezi gayina nga tulowooza byakusaaga n'agamba ono ye Bobi Wine ow'enkya abaana bamukkiriza mu ghetto bangi nnyo era n'ayogera engeri gye yanalayizingamu ensonga engeri gy'ayimbamu ennyimba ze engeri abaana gye bamuwulirizaamu naye kati amaanyi ago tugalabyeko ng'era Pallaso yasoose okugalegako yagenda n'avaayo n'amukuba bubi nnyo ng'alowooza bya sitantu babinaggwa bwe bityo wabula abaana ba ghetto baaganye okukkiriza okukakanya nga basindiikiriza Alienskin ng'era asazeewo ateekewo ekivulu ku lunaku lwelumu olw'ensonga yamugamba nti ye tamuyinaako obuzibu wabula agenda yeetondera abaana ba ghetto ono Pallaso ky'ataakola yavuddeyo n'agenda bambi ne yeetonda ku TikTok handles ze social media handles zonna Facebook biki ne yeetonda n'addukira ne wa Pastor Bugembe bambi ne yeetonda naye ye Alienskin agaanye okukikkiriza okakkana ng'avuddeyo ng'asazeewo amuteekeko ekivulu ku lunaku lwelumu olwa 9th June. Bannange simanyi gye binaggwera naye nga nze nina ekirowoozo nti bonna balina babawagira tebanditidde buli omu yandirese munne akole ekyayagala nga Bajo Events bw'ababuulidde naye ate abantu basazeewo ne bakola teams waliwo abagwa ku side ya Alienskin nga Edimezaya ate waliwo n'abagwa ku team ya Pallaso nga Mama Fina n'abantu ab'enjawulo so omuziki gwonse nsuubira bannayuganda bajja gunyumirwa ngera buli omu ajja agende w'oyo gw'ayagala tetweralikira era tebateekawo bunkenke kasaba nafuna security ebamala byonna mukwano kambi kuteereyo olabe nga bwe bibadde naawe weesalirewo obwajogwa mukama akunkuumire beera bulungi. Tugendere oluyimba lwa Alienskin olulala olupya ate oluyimba buli lunaku tekinnabaawo ate oluyimba buli lunaku tata kufunamu ssente ate catching up base n'abaki n'abantu kati ne woba oli Bobi Wine you cannot fail to meet Alienskin mukama because abayimbi abaaliwo luli Bobi Wine yali ayagala extending people power movement eyongere muki mu music senga saha yafuuka president saaba mugwamu bamulemesa webamala omulemesa kakati yekye ekintu kifaawo kati tewali muyimbi yasobola kisitula aside of Bobi Wine kati kimanifesting them Alienskin. He may not sing good long lasting songs ayimba bintu biri funny naye nga biconnectinga n'abo abali mu ghetto that you can see it at the back of 2000s nti Bobi Wine yayita yimba nnyo nnyimba z'amaanyi naye nga ziconnectinga neki n'abaana ba ghetto nga they may not sell platinum ku Capital Radio FM but we are very significant ku mwana abeera mu myalo ekatwe omwana abeera eri ensambya abeera mu Boston abeera ebwayise Kawempe Mulago the songs were very impactful. Alienskin is a movement, is a very big movement. Olabe engeri gyali arrogant gyali disrespectful eri bonna bayagala osangawo era nga bano abato babirivinga nti ya bagambe bwotyo arrogance indiscipline kati ate mubawadde ne freedom nti omuntu omwana atambule n'eccupa akuba omuntu mwenna abalala bawage muyinza okuliyetinga monster gye mutasobola so njagala okuyita counterterrorism njagala oyita ebitongole bya CID CMI mwenna intelligence mufokasinge ku baana naddala abasimbuka kati mu ghetto kubanga mubawadde eddembe agaaya nga it's okay abawala akunama nga it's okay so we are going in that direction waliwo kye tuyita turbulence ng'oli mu nnyonyi ne bagamba tighten your belts we are into a turbulence area kati tuli mu turbulence right now wegaba mazzi gundi y'amaanyi nnyo ki amayengo g'amaanyi emulina okustandinga tight ku lyato mbabuulira waliwo people power etali mu politics teri muki naye ng'erina biriifu mu Bobi Wine
kakati eno manifestinga mu bayimbi nga Alienskin. Police intelligence muyina okutwala obudde ne mutunula ku disruptive innovation eno muyinza okucreatinga abamonster nga temutegedde. Nze nina attention to detail nsobola okuddamu n'entunuulira ekintu nkiwa obudde. Kati w'otunuulira oyo omwana champion gudo mwe mu bwongo bwammwe mulowooza nti image eyo gy'akoma okukula agenda gisuula olunaava ku ccupa ng'ali ku mutayimbwa ku pisto kukunyagulula kuba kati mwe mumaze omuwa direction yagirabanga brand whereby an artist nga Alienskin akwata champion gudo n'abeera nti yalinga ttaano we naye ng'akutte eccupa mu ngalo sigino temugitegeera kiki kye kitegeeza champion gudo mu myaka 2 ng'eyo eccupa agikubira ddala oba nakati asobola ogikuba. Wabula eyo direction y'obulamu emuweerwa omuntu gwatunuulira nti ye new messiah we mu music ye Alienskin. Alienskin abelievingibwa okubanga atutte obulamu bwa Bobi Wine era abayusi bangi nga bali attracted to him. Wano nno aba counterterrorism muyina okwegendereza. Njagala obategeeza nti people power waliwo people power etali ya politics. Nitaka just 5 bami mega ili dete musubwa nga mwenda netaka ke mitwalo just 5 ejaba wagizi bange. I am waiting for you. Banange mwena bali wana kugambye Kampala ina abantu mitwalo 25 ndaka keji basa no kuje 10 ze siri muluvu siri wa mululu zobe mfuka mina nensaba katonda bye musaba bitukirako mugama ja chino natunulamu nagamba according to what I see your dream is valid. Your dream is valid. My good Lord, look at how fresh I look. Yeah, man. Pastor, ensonga eriwo nsonga za mirundi 2 konsati yange nsaba ogisabire nange ndi muntu ate nsobya situkiridde bange liiseeko pastor nzo manyi n'abaana ba ghetto bonna ne benkozese wange teri yava mu ssomero oba mbu yasoma omulimu bonna mbajje ku nguudo za mu Kampala okuviira ddala ku DJ wange Ivan Killer nguyo wali oyo muganda wange tutambudde ffenna amawanga namujja tuvudde ffenna Lipanda Gaza yo yali mu suuti. Pastor nina ebyansobyeko ne mukwano gwange gwe nnyimba naye nemmaliriza nga byantabuseeko nnyo nange ndi muntu nyinza okuba nina ekifaananyi kye nayolesezza nga bangi tekyabasanyusizza obanga n'embeera yabadde mpanvu bingi ebyabaddewo naye nga kyensingira ddala pastor nsaba onsabire omukisa kisa kya Mukama Katonda kiyingire mu buli nsonga eri mu kkubo mu Luganda otutabaganye tomanya lumu tweriyimirako n'awana ne ku worship church ne muganda wange baganda bange ebigambo byange byo nengera kwebaza nnyo Pastor Wilson Bugembe olw'omukwano gwatulaga era nzize wano taata wange munnange nsaba omukisa bulijjo nga gwe ye wamwetondedde wamugambye akusonyiwe. Yes yakusonye akyakirowooza obudde dooza akyatwala obudde tusaba Alienskin tusaba Inze nno ndi ttiimu Alienskin wadde nga ate mpagira Pallaso kuba nnyimbira bulungi ekyamazima amanyi okuyimba naye gwe munnayuganda agamba nti Alienskin ayina okusonyiwa Pallaso kuba amwetondedde simanyi musajja munno n'atuuka n'okufukamira weebuuzeemu abakubeera nga yamuggyamu eriiso abakuba nga yamumenya omukono era abakuba nga ali mu kkomera
Pallaso yali badde yeetondera ani? Alienskin yali badde asonyiwa Pallaso. Singa ekigendererwa kya Pallaso kyali kyakukola bukozi gulire ng'omuyimbi, naye ekigendererwa kya Pallaso kyali kibi nnyo eri Alienskin. Teyandimukubye ate n'amukwata ku vidiyo n'agiteeka mu public. Kyali kyakumuttira linnya ng'omuyimbi, nga bizinensi ye efe ey'okuyimba. Kati Alienskin muwagira okuteekayo ekivulu ku lunaku lwelumu ne Pallaso nga tutunuulidde eby'abayimbi nga tutunudde bizinensi nti amaduuka mu kikuuba agatunda engoye erimu bwe likola leero eddala terigulawo nti gaggulawo. Okay, eyo bizinensi. Ekirala tutunuuliremu nti Alienskin bw'akeera ku makya n'agamba nsonyiye Pallaso, bizinensi ya Alienskin ey'okuyimba ejja kuba eweddewo. Ekigendererwa kya Pallaso kiba kituuse eky'okumukuba ku vidiyo n'amuteeka mu public amuswaze. Kati Alienskin alina okulemerako. Weekubemu mu mutima weebuuze, singa Alienskin teyalemeddeko obutasonyiwa Pallaso yandibadde afunye emmotoka ya Benz. Ekikolwa kya Pallaso okuba Alienskin obutasonyiwa Pallaso kigenda kutuyamba okuteeka discipline mu bayimbi. Alienskin nga mwenda agenda ku Freedom City, public holiday, ensi yonna esaleko, ensi yonna eggalewo, Freedom City agikuba ajabyemu ebi ate nga ajja kukisobola. Nabagamba nti Alienskin kati ye muyimbi asinga Command mu Uganda. Command ye muyimbi okubeera nga alina following emuwuliriramu, si following enyumirwa kyakola wabula ewulira kyalagira oba kyakola oba kyaliko. nga bola Bobi Wine ye yaliwo. Bobi Wine muyimbi yalina Command eyo, ne tujja tubeera neziza Bafana naye yajja n'afuna Command eyo, kaituzze ne tubeera na Alienskin. Bobi Wine ebyobufuzi byamugjawo, Bafana najja eddogo ne limugjawo, eddogo lyamukuba. Era kye kiyinza okukuba ne Alien ono, kuba buli wobeera ne Command wansi olina okuba ne Command eyo mu bbanga. Bw'oba tolina bwengula tosobola kuba na ku ttaka. Era kale ekitaasa Alienskin yaki misambwa egyo egy'obuganzi. Ate Pallaso gy'atalina. Bw'otunuulira Pallaso muyimbi mulungi, ayimba ebiyimbayimba byawo, alemeddeko era, naye Command togiwulira, tagirina. Kale emisambwa gy'obuganzi talina. Be bayimbi abayimbira ebbanga n'alwa mu kuyimba n'avaamu nga talina kaalina. Nga talina kaalina completely, nga tafunamu ssente, abeerawo bubeezi. Okisegeera? Gwe bw'omuwulira owulira erinnya lye nga ddene naye nga ni actual sense talina kyalina. Kati ono Alienskin alina okulaba nga akwata Command eyo bw'eri ku ttaka ne mu bbanga agiteekeyo. Kuba olwaleero bwe ntunuulira Alienskin alina okuba nga ye muyimbi asinga erinnya ly'okubeera mu masabo. Abayimbi okulaba nga bamuwaabira mu bajjajja bamusuule. Kuba abayimbi ba wano bakimanyi ti omuyimbi omu bw'ameruka bw'asigalawo alina okusuula abayimbi abalala nga 5. Okujja kwa Gravity kwasuula Jeniero ne kusuula gundi oyo simanyi yattente nga asunaasune Victor Kamenyo, ne kusuula Zabafana at last, ne kusuula Kalifaganaga. Okujja kwa muyimbi omu n'alemerawo n'akakasa kuyina osuula abayimbi ababaddewo ng'aba. Kati abayimbi abo bakimanya nti omuyimbi bw'ameruka olina okumuzikiza nga tannabazikiza. Kati Alienskin balina okuba nga bamutambulira, kati basuula ku basawo, basiiba ku basawo. Okutya kuyitiridde, entalo zisusse. Pallaso totya, Alienskin totya. Profesa wabangayo gwe ovanga ku byokola n'owuliriza nga akusomesa gwe omuwumba atuutu atalina magezi abakeera okuwoganira Pallaso Alienskin. Bannayuganda mwenna, ekintu kye bayita competition kyekintu ekibeezezaawo eggwanga. Era omuntu yenna alaba vidiyo ya Bajjo tosabiranga omulabe w'okufa, omulabe w'akuwa amaanyi okukola n'oyimprovinga n'oba wakabi. Ndaba agabozi agagenda simanyi Alienskin agenda kusalisa Pallaso, simanyi ligogo tegenda kuba bantu oli musiru nyinza n'okuwemula kuba ndi musajja muzadde. Nti
Pallaso abadde alanze mu bishoye olunaku lyakuba Alienskin lwe lunaku shoye yayumongokamu. Era Pallaso webaze nnyo Katonda eyakuwa amagezi n'okuba Alienskin ate Alienskin n'akusinga obwongo n'atakuddiza kuba Alienskin abakukuddiza yandibadde akazannyo kafudde abantu bandeeze ne Alienskin ali violent ti mu lutalo lonna bw'okuba omuntu n'omuddiza wabawo kye bayita sympathy kati sympathy eri wa Alienskin because musajja atu yawanika emikono ng'ate abantu baali bamanyi nti gagasita nange nyina ali nnyiza Alienskin obutakuddiza naye nakizi yali nzinga leeta nti after nga akulaze nti mental akukubye n'afuna public sympathy yonna n'akulaga nti ye teyayagadde kulwana naawe teyakuddiza gwe n'okuba Pallaso yalinga akuba omulambo. Era olunaku olwo enziru yatandika okukakasa Alienskin mu mutima nti ekivubuka kirina amagezi. Era olunaku olwo lwe mwalwana music industry lwe yadda waggulu. Naye mbalaba mwena musula ku bunkenke mbusimanyi bagenda tusalesa show okumanya muli bawumba tutu muli basiru gwe muna Uganda alaba video ya badge eno Freedom City ne Lugogo temubyawula. Pallaso show eri ku mitwalo 2 eya Alienskin eri ku mutwalo gumu. Audience ya mitwalo 2 yanjalo bali ba mama fina bagenda kulaga manyi simanyi baguze meza 10. Audience ya Lugogo yafe babajjo ya Freedom City yafe ba 10 babajjo abantu ba wansi. Kati competition ebera wawe tuka okwagala n'okulabanga mugamba police tewa abantu lukusa simanyi temukola bisho era kyawandikiwa wanti shey nakubeera ye mu Uganda okumanya muri basiru nti tuli abadigize kumpi milioni 3 mu Kampala milioni 3 zijja ku Freedom City milioni 3 zijja e Lugogo mwabandi badde bebaza Katonda ne mugamba nti entertainment industry ezemu okubuminga waggulu kwaka twatulankinga abayimbi Alienskin ye number 1 era Pallaso yamuddako ye number 2 twali muyimbi mulala. Industry badde down and down. Kati gwa omuntu omugezi nge yali omuto gwembegege nga bajjo. Nze ngamba shozo nazibera ate Uganda police. Temugeza temukola obusirusiru ne mustopinga shoyo mwana Alienskin. Muwe Pallaso security mumala, muwe na Alienskin security mumala abantu badigize besalire wendongo. Gwe Pallaso otira bwerere.